Naam, nambye nti abamu ku batukulembera abalongoofu balina ebigambo bye baayogera, naye nga bw'oba nga otudde n'obifumiitirizaako obunene bwabyo, obuzito bwabyo, nga mu butuufu bigambo bya bbeeyi. kyeva bagamba nti idha anta lam tarhal bizaadin min attuqa, gwe mutabani wa Adamu oba nze oba omulala, bw'obanga tusobola kwesibirira oba kusitula na ntanda ya kutyani, Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqaita ba'da al-mawt man qad tazawwada, oluvannyuma n'okubeera nti ojulukusa okuva mu nsi eno n'obaako safaari gy'okutte ng'oyolekedde, mwana wattu olinako abantu b'osisinkana. Tegereka, bw'obanga ogenze mu kitabo kya Ar-Ruh ekya Sheikh Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu rahmatan wasi'a, mulimu ku bigambo bye yayogera mu kitabo ekyo, yagezaako nnyo okutulaga nti mwana wattu emyoyo gisisinkana oluvannyuma lw'okubeera nti tukoze eki, nga Allah nga tujulukusa okuva mu bulamu bw'ensi muno. Naye omusalafu ono yatugamba nti bw'obanga tusobola kusitula na ntanda ya kutyani, Allahu subhanahu wa ta'ala bw'omala okuva ku mwaliro gw'ensi eno, walaqaita ba'da al-mawt man qad tazawwada, n'osisinkana oluvannyuma lw'okubeera nti Allah akujjuludde, dikiriya, n'osisinkana abo abeesibirira ki, entanda zaabwe, nga baategeera akaseera ke baawangala ku nsi nti Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala alina byatukola ki, byatwetaaza, tulina okubyetegekera olw'ensonga nti wetugenda siwaki siwaawo. Yagamba ti nadimta ala alla takuna kamithlihi, otandika okwejjusa n'ogamba singa nange nakolanga ono kyeyakola ki, kyeyakola, yani singa nesibirira entanda, yani singa nakola Allah byakola atya, byayagala. Wa annaka lam tarsud kama kana arsada, naye nga ekituufu kiri nti tokyasobola kugobolola, tokyasobola kukwata kkubo lyeyakola ki, lyeyakwata. Kategereka, awo tuleetera aya eri mu suratul Mu'minuun, Allah wegamba subhanahu wa ta'ala kyabadde wano Allah obanga abajjuludde omuddu omwagamba nti hatta idha hadara ahadahumul maut, okutuusa omu mu bo okufa okukola ki, bakumutuukako. Tegeka bulungi, qala rabbi irji'un, ay Allah wange nkusaba okole ki, onzizeeyokko wa ku nsi, la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya Allah mbeeko byenkola, nkole emirimu emirungi mu ebyo bye naleka. Tuli fena, naye Allah subhanahu wa ta'ala yaddamu abantu abafaananako bwe batyo mu suratul al-an'am. Allah yagamba nti walaw ruddu, abo nno boolaba ne baddizibwawa ku nsi, la'aadu lima nuhu anhu, mwana wattu baddira ddala ku ebyo nnyini bye twabakola ki, bye twabagaana, bye babaddeko byennyini Allah bye yabagaana. Wa innahum lakaadhibuun, bye boogera bakola ki, balimba. Kategerekese, fa idhan akunno twagadde tutandike nako mu darasa yaffe biidhnillah fi lahdhatin ma'duuda, mu dakiika enfunda ennyo biidhnillahi tabaaraka wa ta'ala. Fa unwanina fi hadaratina hadha, ekyokuyigiriza kyaffe mu lukuŋŋaana lwaffe olufaananako nga luno, 5 wasaaya, ebiraamo 5 fi 5 ayatin min al-Qur'an, nga tugenda kubijja mu aya 5 okuva mu Qur'anul Karim. Kategerekesa, ebiraamo bimeka, 5, nga tubijja mu aya mmeka, aya 5 okuva mu ki, okuva mu Qur'anul Karim. Wa amma al-wasaaya al-awwal, ekiraamo ekisooka
tukijja mu suratu an-nur yategeeza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan la tattabi'u khutuwati ash-shaytan yategeeza Allah subhanahu wa ta'ala yakowoola omuteeko gumu nikiriya omuteeko gutya gumu muteeko kyogo almu'minun abaki abakkiriza n'abagamba atya la tattabi'u khutuwati ash-shaytan tetugoberera obuki obukubokubo tetugoberera entambula zaki za shaytan ntegereka bulungi wabanga wekennenyeza nnyo yatwagala Allah subhanahu wa ta'ala kyekiramu ekisooka kyetoliko kyaki Allah yali atwewaza okubeera nti tukwata ekkubo lyonna nga gye litutwala kuki kukumujeemera tegereka kubanga ekkubo lyonna nga likutuusa ng'omaliriza ojeemedde Allah subhanahu wa ta'ala tekirimu kubuusabuusa nti liba kkubo lyaki ya shaitan kategereka kyabategeeza subhanahu wa ta'ala musura endala suratul mumtahina ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya abange mwabakkiriza temufuula mulabe wange aduwwi wa aduwwakum naki era nga mulabe wammwe awliya nemufuula ki mukwano gwammwe kategeka bulungi n'olwensonga eyo yatwagala Allah subhanahu wa ta'ala n'atulabulirawo nga bukyakola ki nga bukyali n'atutegeeza nti kino temukikola kategereka saate era nga mubeera yeemu shaitaani eyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aqsa ala Allah yalayira mu maaso g'owekitiibwa Allah tegereka bulungi negamba nti la uzayyinanna lahum fil ard wekitiibwa Allah ku bino byonna ebintuuseeko nange sijja kuba mubi ngenda kubawundira muki mu nsi muno abawundira biki ajja bawundira abakyala olabe nga buli kitonde ekikuyitako olaba nti alhamdulillah kyekyo osaanidde okubeera nakyo tegereka bulungi ajja kubawundira emaali buli kyonna kyolaba Allah kyeyagamba nti zuyina linnas hubbu ash-shahawat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة تقولك بلونجي ابن نبي نتشي كوليمبيرا شيطان يغزاكو تولغان تبيري يبسينغا يغزاكو كولغان تبيا الله بنو بيبيكولاتي يبسينغا تقولك بلونجي ينو بويتيو bwegezaako okubeera nti ebuza mutabani wa Adamu wa amma bwe yamala okulayira Allah subhanahu wa ta'ala yajjamu omuteeko gumu gwetagenda kusobola kweŋŋanga tegereka bulungi mugwali muteeko kyogo yagamba nti illa ibadaka minhum almukhlasin illa ibadaka minhum almukhlasin okujjako omuteeko gumu ogw'abaddu bo bokka abo bagenda okubeera nti bakwawula khalisan lak nga bawula gobeka yani nga tebayina kirala kyonna kyebakola batya kibakugattako kategereka bulungi wa amma kasitona akyuka nodda mu kkuba eddala n'okitegeera nti bino byenkutte Allah wekitiibwa tabyagala kategereka bulungi gwemanya nti kasitoleka kino wali ebisigadde oba okuttewa birala tegereka mwana watu bintu by'ekitiibwa Allah bikwewuunyisa subhanahu wa ta'ala shaitaani etulaga nti bya Allah bizibu siba kiri Allah kyagamba nti wa in yaraw sabila ar-rushdi sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila bwe balaba ekkubo ery'obubuze balikwata teeka bulungi wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila saate bw'obalaga nti wano wali obulungamu tebakola ki tebasobola kugendawo kubanga yo ibiriisi ebalaga nti kiri kyemuliko kyekisinga obuki tolaba weegambira
subhanahu wa ta'ala yagamba nti waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq. mu kaseera nga Allah amaze okusalawo byonna biwedde, ab'omuliro bakoze eki? Bagenze. Tegeka bulungi. N'ab'omujjana bakoze eki? Bano abayingidde omuliro bagenda kusinkanayo kabaka. Tegereka bulungi. Bajja mugamba ebigambo bingi, naye yagenda kubaddamu ebigambo, ekigambo eki ki inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq. Wekitiibwa Allah yabalaganyisa endagaano nga yaki? Ya mazima. wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nange nenkola ki? Nembalaganyisa ne mukomekkereza ng'ebya Allah mubikoze eki? Mubivuddeko ne mudda ku byani. wama kana li alaykum min sultan. Nze saayina buyinza bwonna gye mukola ki? Gye muli. Teeka bulungi. Siyina gwe nali nsobola, siyina buyinza bwonna illa an da'awtukum fastajabtum li. Okujjako nze natuulanga bwe natuula nenkoowola be nakola ki? Nze nange ne mwanukula omulanga gwange. fala talumuni. Tuli fenna ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tuli fenna. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. nze temubako temunnenya mukole mutya? mwenenye mwekka. ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Sina kyengenda temugenda, sina kyengenda bayamba ku bimukola ki? Bimuliko. Sina busobozi bwonna. Kale kalungi. Ate nammwe bino byendiko olwayo temina kyemugenda kukola ki? Temina kyemugenda kukyusa. Kategere kalungi. Fa idhan yattagiya twagala Allah subhanahu wa ta'ala n'atulabula ekirama ekyasooka nti ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Bange mmwe abakkiriza tetugoberera obukubokubo bwaki? Bashaytan. Allah yatukakasa n'agamba nti innahu lakum aduwwun mubin. Shaytan gwolaba mulabe wammwe waki? Walwatu bahiru al-adawa. Yobulabe bwe si bwakwekwekawo bulabe kulaki? Bweyolefu. Kategerekese. Fa idhan buli omuddayo otunule ekkubo mwoli. Oli mu kkubo ya wakitiibwa Allah oba oli mu kkubo ya shaytan. Walillahi alhamdu wal minna. Alwasiyatu thaniya. Kirama ekyokubiri. Tujja kukijja mu aya eri mu suratu an-Nahli. Wakitiibwa Allah we yagambira agamba nti wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Yatwagala Allah n'atutegeeza temubanga ng'omukyala. Teeka bulungi. Allati naqadat ghazlaha. Omukyala oyo eyasiba ebituttwa. Tuli fenna. Min ba'di quwwatin ankatha. Ng'amaze obbisibanga binywedde bulungi ate oluvannyuma n'akola atya? N'abisumulula byonna ne bisunsumala. Kategereka bulungi. Kyekyali kigendererwa mu wasiya eyo? Kyekyali kigendererwa mu aya eyo? Ba'du al-mufassirin abamu ku bavuunuzi ba Qur'ani eno abatusinga ogitegeera bategeeza nti yali mukyala mu Makka. Tegeka bulungi. Nga yasibanga n'akola atya? N'asumulula, n'asiba n'akola atya? N'asumulula. Yali atutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala nti omuddu yenna ala sabili mithal twakava mu Ramadan si bwe kiri. Omuddu yenna abadde nga ali ku istiqama, yani ng'ali mu kkubo ki? Ng'ali mu kkubo golokofu. Tuli fenna atebenkedde n'abanga yeesangibwa nga byonna by'abadde akola mu mwezi ogwa Ramadan, omuli okusoma Qur'ani, omuli okubeera nti asaalako ekiro n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Tuli fenna
singa asangibwanga oluvannyuma lwa Ramadan ng'essaawa zino byakola byawukana n'ebiri byakola ki, tegeera nga butegeezi nti naqadat ghazla, gwe okoze otya, osibye ate n'okola ki, n'osumulula. tuli fenna oba yani okubeera nti byennyini mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khayrul a'mal, emirimu egisinga obuki, adwamuha wa in qallat. tuli fenna emirimu egisinga obulungi gyeyo egy'olugenderere. tuli fenna newankubadde miki nga mitono, kagibe mitono naye nga gyaki, gyalugenderere. tuli fenna yani n'otakola leero enkya n'otakola ki, leero n'okola enkya n'otakola ki, n'otakola. mu Ramadani obadde oli munyiikivu nnyo, obadde oli muntu mu kusaddaaka okwata kifo kikola ki, kisooka. so Ramadani weeweddeko n'okola otya, tegeera nga butegeezi nti naqadat ghazla, ofaananye ng'omukyalo oli Allah gwe yatugaana okufaanana. akola atya, yasibanga n'akola atya, n'asumulula. ne weebuuza ti hadafu ye yali ki? kati naawe ekibuuzo kijja nti hadafu yo okubeera nti mu Ramadani obadde ofaanana kiri, ate n'ova mu Ramadani n'oyawukana neki n'ekyo. tuli fenna yali ageza kututegeeza Allah subhanahu wa ta'ala titutambulire ku mirimu, buli mulimu gwonna gw'obadde okola sigala nagwo hatta okutuusa Allah bw'alikola ki, bw'alikujjulla. kategerekesa bulungi. fa idhan eno aya eri mu suratu Nahli, Allah yagambye nti wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwa. amaze okunyweza muddu abadde anywedde alhamdulillah, ibaada zaaliko zeezo. tuli fenna Allah w'ekitiibwa zamwetaaza zennyini, ate akabenje ne kajja n'akomekkereza nga ate akoze ki, abivuddeko ati, kitegeeza nti abadde asibye ate amaze n'akola ati, n'asumulula. walillahi alhamdu wal manna. nsaba Allah tuwakunywera ku ibaadaati ezo. era mu hadithi emu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha ahabba Allahu 'abdan, wekitiibwa Allah bw'ayagala ki, bw'ayagala omuddu we, tegeka bulungi, mulimu ku byo yagamba nti istamala, akola atya, amukozesa. tuli fenna basahaba bambuuza nti ya Rasulallah, nga tetukitegedde, wama stamala, amukozesa atya, au kaifa stamala. tuli fenna amukozesa atya ya Rasulallah. tuli fenna n'amuddamu n'amugamba, n'addamu basahaba n'abagamba nti owekitiibwa Allah yuwafiquhu ala amalin salih, amukozesa emirimu emiki, emirungi, emirimu egyo n'atagivaako hatta yaqbiduhu, okutuusa Allah wakola ki, bw'amujjulula ng'akyali kuki, ku mirimu egyo. tuli fenna fa idhan buli omu weebuuze. darussa wedde Sheikh Busa yali asomesa ki, era asomesa kulaga ebimu ku biraga omuntu nti Allah akutebesezza ki, ekituufu, si bwe kiri. kati wolabiranga kwe kulaba nti Allah emirimu gy'obaddeko mu Ramadan era gy'osigaddeko naki, naye kasita olabanga ng'eri obadde ku birala ne wano oli ku biki, tegeera nga butegeezi nti nandibanga nkyabulamu bingi ebikyanneetaagisa okutereeza. kategerekesa bulungi. alwasiyatu thalith, ekiraamo ekyokusatu tujja kukijja mu suratu Hijri. Allah subhanahu wa ta'ala yagambira aya esemberayo ddala, yagamba nti wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza businza Allah okutuusa okufa we kunakola ki, we kunakusinkana. tegeeka bulungi. وجاء بعض المفسرين كالشيخ العلامة ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. ابن كثير بيلن ينيولا إشيغامبو اليقين يريتو بجوليز من القرآن والأحاديث ngakakasa nti almuradu bilyaqin almaut. tegereka bulungi. kyavaleta aya eziri mu suratu almudaththir nagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagambira nti ma salakakum fi saqar qalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الشيخ ابن كثير نقام أنت حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت. اكتوسة اكفوك أكلت وكواتو الجيدة تقول كبلونجي نقول كوتي byakulembeza mukulembesa lunaku lwaki lwankomerero teruliyo katagerekesa bulungi. Idhan kyagezaako tutegeeza nti mwana wattu omukkiriza yenna akagambaako nti lennyuka bagamba tirubeerera ogwaffe guli gumu kusinza businzaani Allah subhanahu wa ta'ala. tofunangamu mbeera yonna tiwentuuse ndabika ibaada zenkoze nyingi ujafanako ng'omukyala yagenda okukola hijja nikirya bwe yadda yamala ebbanga nga tasaalirako ddala. bamubuuza lwaki owange eswala ekoze eki etuuse yabagamba ekigambo eki nti okusinziira eswala ze nasadde nga ndi ku haram sikyayinza kuddamu kusaala kati kansoke malayo ziri nikirya swala mmeka anti emu gy'osadde ofunamu meka emuju saidi ku haram ofuna mmeka etali ya Madina eye Makka jida emitwalo emeka emitwalo 10 swaleji kati yagamba nti bulina kumbadde ensaala ogategatta emitwalo egyo gyenfunye ewa Allah tosubidde ekyayinza okusaala. ogwaffe guli gumu wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. sinza businza Allah okutuusa okufa okunakolaki bakunakusanga. kategereka tofunanga mu mbeera yonna. kyakubiri omukkiriza teyeesoma bukkiriza bwe. kategereka alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum mubalaba temulaba abo abeetukuza ne beefuula nti kiki bebasinga abalala. saate Allah yatugamba nti wala tuzakku anfusakum. ebitiibwa tetufunangamu mbeera yonna yonna nogamba nti kati wentuuse nze ndabika kubanga ndaba olwokuna nemmanda enkolaki nsiiba si bwe kiri. ogenda okulaba ennaku enjeru sizikolaki sizimiisinga kwegamba ngolaba nga alhamdulillah onywedde njagala nkuwe akantu kamu nti woolabiranga embeera eyo ng'ogifunye duka budduzi wasseekawo yenna omugambe sheekhi nfunyemu buzibu. buzibu ki? ti sheekhi mpulira nga ate bwentuuse ndabika ntandise okwewulya imaani nti ekoze eki sayini weekulagiranga nti oli bubi kwe kutandikanga okwewulira nti imaani ekoze eki bwetegeranga butegeezi nti ate oli bubi nnyo Allah akuyambe n'akulaga nti oli bubi. tategereka webanga ba Abubakari ba Umaru bonna bagenda okufa nga bakyanoonya kye bayita imaani wekiri tebannakikolaki tebannakiraba. fama baalu nahnu ate ffe bampala enywera miguwa tukyanoonya bunoonya nga bali bwe twogerako babenywera ba ummeeno tebagenda kufuna kitonde kyonna kigenda kubenkana. ani Abubakari nani ne Umar. tubulaba omusalafu omu Ibn Qahtan bwera ayogera mu bigambo ye yagamba ti rajulani abasajja bameka khuliqa batondebwa Allah yabateekawo linasri Muhammadi ngekyabateesawo kiri eki kutaasani mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ne omubuuza nti baani abo yagamba nti Abubakari wa Umar babinywera ba ummeen. Allah agenda obajjulula nga bakyanoonya imaani weri tebagikolaki tebagiraba yaani basigala bakola. kategereka newankubadde bayina ekyenjawulo kyetakolaki kyetayina fe imaani eyaffe yankus wa yazid ekendeera nekolaki neyambuka. so eyaabwe yakolanga ki yayambuka bwambusi ng'okuka tekolaki teka. kategereka bulungi. idhan wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. tofuuka muntu asinza lamanzaani. kategereka sinza Allah mu Ramadan n'oluvannyuma lwaki lwa Ramadan nikirya
bwettu bwe tujja okutambula. Embeera yonna gy'oba ofunyeemu n'owulira nti ndabika okuba kati waakiri, tekiriyo ekyo. Nteeka bulungi, okwetukuza tekuliiyo, tewali kitonde kyonna, tewali. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala sobola okubeera nga weewulira nti nze ndabika level gye ndiko ewa Allah ndikkiriya. Kyava tugamba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala huwa a'lamu biman ittaqa. Ndikkiriya yekka Allah yamanyi nti ono ali ku kituufu oba ali ku kifu. Kusala Nabi Muhammad sallallahu wasallam, Allah amusaako aya egamba nti innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad togenda kulunganya gwowiranga gwokolaki, walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bilmuhtadin. Suratu Qasas. Togenda kulunganya gwowiranga gweyagadde, wabula ogw'okulunganya gwani? Ogwaffe ekyaffe kiri ekyo, wama alayna illa albalaghu almubin. Ogwaffe gwakutuusa, ebyokuluŋŋamya birekerani Allah subhanahu wa ta'ala. Kategerekesa bulungi, walillahi alhamdu walmanna. Ensonga eyokuna tujja kujija mu suratu Ibrahim. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Oba ebigambo bitegereka bulungi. Yagamba Allah wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Jukira wekitiibwa Allah we yalangirira. Kategereka bulungi, ng'alangirira ki? Yalangirira Allah subhanahu wa ta'ala ti la in shakartum la azidannakum. Bwe muneebaza nja kukola ki? Nja bongera. Wasiya eyokuna yali eyogera kwebazaani Allah subhanahu wa ta'ala. Salafu mukyava agamba nti miftahu ziyada ashukuru. Ekisumuluzo ky'okwongerwa mu byonna by'oyina kiki? Kwebaza. Tegeka bulungi, tuli fena. Idhan yala tutegeeza Allah, kubanga oba otunudde wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Ebyengera Allah byatuwa bye bingi. Tegereka bulungi, wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Wolukum. Fa idhan ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa bye bingi. Si bwe kiri, ne bw'obanga otudde ku bibala tosobola bikola ki? Talaba Allah yagamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun. Gwe kennyini ddayo weetunuleko gwe wekka na wekka nga totunudde walala. Tuli fenna ogeraageranye osanga omuddu Allah gwe yawa ku mikono nga naawe gwe nga togiyina. Tuli fenna oba ntegereka bulungi. Sheikh Omar anyumya duat, anyumya nti baba bali ku haramu e Makka, kyava alaba omuddu omu ng'atudde, abaddu baali batudde, muddu omu ng'atambula naye nga okutambula kwe agenda yeetooloola yatuufu ng'agenda ye atunuulidde bo. Ntegereka. Sheikh omukyava agamba nti la'allaha yuridu almusaa'ada. Ayinza okubanga okubeerawo kwabwe yeetaaga kubaako na buyambi bwakola ki? Yeetaaga kufuna buyambi nga yeetaaga kumuyambako. Sheikh anyumya agamba nti faqumtu ilaiha, nenyimuka nengenda gyakola ki? Gyali. Bwatuuka gyali n'amubuuza, namugamba nti maadha turidi, kubanga oyagala ki? Kyava mugamba nti uridu an aqdiya hajati, njagala kumala kyetaago kyange. Tegeka bulungi. Naye Allah emikono yagikola ki? Yaginzijako. Sikola ki? Siina. Sheikh anyumya agamba nti nentambula n'omukyalo ono yali musajja, nentambula n'omusajja ono paka mu kifo ekimu. Tegereka. Bwe twatuuka omukyalo ono omusajja ono n'amala ki? N'amala ekyetaago kye. Tuli fena
bwamaliriza ekyetaago agamba nti ne mulongoosa obwerere bwe. tegereka ki ekyamubeezaawo ng'ayagala kgenda kumala haja naye ng'emikono takola ki tayina. ta'ammal, fuminkiriza, weebuuze nti gwe Allah kyagikuwadde okubeera nti ovudde mu Ramadan nodda ku Allah byeyaggaana. weebazisa Allah subhanahu wa ta'ala oba weebaza Allah okubeera nti Allah kyagikuwadde nga byoliko bikontana n'amateeka ge. weebaza Allah oba nedda? omusanafu omwanyumya abayizi bamusanga mu muzikiti, tuli fena nga bwe tudde wano nga sheekh ali ku kigambo eki Allahumma ij'alni min alqalil, Allahumma ij'alni min alqalil. ay Allah nkusaba okola otya onteeke mu batono, ay Allah nkusaba onteeke mu batono. abayizi be bwe bamusinkana ne bagamba sheekh ebiki byasaba ffe nga tetubikola ki tetubimanyi. ne bamulinda n'amaliriza namugamba sheekh twagala kumanya biki byobadde osaba ffe tetubitegedde. sheekh Allah yali yamwafahamu kutegeera nga amagezi gadukanga amasanyalaze kutegeerako. bwe yamala yabagamba ekigambo eki owekitiibwa Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ti wa qalilun min ibadiya ash-shakur, wa qalilun min ibadiya ash-shakur. batono mu baddu bange abakola ki abeebaza. nabaddako nabagamba ekyokubiri nabagamba nti Nuhu alayhi salam Allah we yamutuma si bonna nti bamukkiriza. Allah yagamba nti wama amana ma'ahu illa qalil, si bonna nti bamukkiriza okujjako abaki abatono be bakkiriza bye yabagamba. nabagamba aya eyokusatu Allah we yagambye nti thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. bali babangi abagenda okuyingira kugiyingira mubakola ki mubasooka, saate bajja kuba batono mubalikola ki mubalisembayo. kyava bagamba nti nange mbadde nsaba Allah anteeke mu batono abeebaza, anteeke mu batono abaligikola ki abaligiyingira. kategerekese bulungi. idhan okwebaza Allah kikulu. kyalaba owekitiibwa Allah yagamba nabi Daawud byonna byonna nga biwedde yamugamba nti i'malu ala Daawuda shukra. nga Allah kwetazaamu eki kukakkana wansi n'omutegeeza Allah nti ya Allah nkwebaza kino naki nekino. kategerekese bulungi. alwasiyatu al-ukhra, ensonga esembayo oba ekiraamo ekisembayo tujja kukijja mu suratul Baqara yotutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti wa idh yarfa'u Ibrahima alqawa'ida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. omantegereka yali ategeeza ki wa idh yarfa'u Ibrahima alqawa'id. jukira akaseera Ibrahimu yasitulira emisingi. kategereka bulungi. bwe yamala okusitula yani ng'asitula Kaaba tuli fena emisingi gyaki gya Kaaba byonna ng'abimaliriza tuli fena yagoberezaako ensonga eddako yali ki rabbana taqabbal minna, ay Allah tukoze omulimu guno naye ki ekiddako tusaba Allah okkirize kaweefube waffe gwe tukoze eki gwe tukoze. yali atutegeeza nti ekiraamo ekyokutaano bw'obanga omaze okukola omulimu gwonna kyekiddako kusaba Allah akola atya akkirize byokoze ki. Ramadani zaffe twasiiba naam, naye tewali asobola kukakasa nti ebyange Allah yabikola ki yabikkiriza. si bwe kiri. saati nga batukulembera abalongoofu baamalanga emyezi 6 nga bali ku kigambo eki kusaba Allah nti Allah kkiriza byetukoze eki byetusiibye. okumala obumaze essala tekimala. bw'ogimaliriza bw'oti kyekiddako saba Allah akola atya akkirize. Ibrahimu bwatu bye yakola ne mutabani waani Ismail nga byonna biwedde bagoberezako eki rabbana taqabbal minna, ay Allah tukusaba okole ki okkirize. kubanga kyali kisobokera ddala okubeera nti babikoze naye nga Allah takoze eki. Allah n'abigaana
nga nawe bw'osobola okusaala essala Allah n'agikola ki kikwetaaza kimu tolumala okusaala bwoti mubasharatan kyekiddako ay Allah wange nkusaba okole ki so si kumalanga bino byendaba abamu mubasharatan ba'da as-salat assalamu alaykum naye mugana akola ki osabye Allah akkirize olina obukakafu nti byosadde Allah abikkiriza olina obukakafu nti byosiibye Allah abikkiriza kategerekesa bulungi idhan ensonga ezo ttaano ne suura zaazo ziwasaaya zenjagadde okutuusa gye muli saba Allah wekitiibwa atugase nabyo musalafu myagamba nti man kathura kalamuhu kathura akhta'uhu ebigambo osussa obisuka obungi n'ensobi zibaaki ziba mpitirivu saba Allah wekitiibwa akkiriza ebitono byetuwulidde ate ateeka embaddu abajumbira ebifo nga bino sigala nkugamba nti enkola yenna agamba nti ali ku nkola ey'abatukulembera abaki abalongoofu mwana wattu tebaamiisinganga mu bifo bino kategereka bino ebifo we baakolanga ki ng'ebirala byonna babiseema bbali n'asooka akola ki n'asooka atuula n'abaako ebitono byawe eri omutima nabigendayo n'amaani agenda n'adda ku birala kategerekese bw'olabanga embeera eyo ng'etandise okukendeera mu bulamu bwo manya nti anta fi waadin wa hum fi waadin akhar gwe manya nti gwe oli mu lusenyi lulala ne bali boogamba nti oli ku nkola yaabwe nabo bali ki bali mu lulala nnyo kategerekese barakallahu fikum wa jazakumullahu kullal khair سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبشر إنكم سيمبي متونجركم سيمبي بارك الله فيكم السلام عليكم.